Honorable Minister. Wait, let. Honorable Speaker, you have even told us that we have got new rules in this House because the intention is to see that we streamline and get orderly. There is a way we ought to operate. The Minister of State for Trade, the Honorable David Bahati, has come here and he has told us that he begs to lay a copy of I do not know what. Honorable Speaker, that's not the way procedurally bills are read for the first time. The Prime Minister is here. Madam Prime Minister, why don't you organize your cabinet? Because even Honorable Bahati has just been ambushed. If your Minister for Defense is not present, you say you are always in charge. Why don't you take charge? And the reason I'm insisting on this, Honorable Speaker, is because we have seen a certain draft making circulation. We want to be sure what is being laid. The one making circulation, according to what we have read, actually contravenes Article 92. Oh, I'm on point of order. Prime Minister, calm down. I'm on point of order. Just relax. The draft that we have seen making circulation, Right Honorable Speaker, contravenes Article 92, which says you cannot pass a law to upset a decision of court, because the Supreme Court said civilians have no jurisdiction under military courts. That's the one we are saying. We'll debate what is being laid here. We need to know. We'll debate the bill when it comes. Let it be laid. Can you get the certificate and lay on table? Right Honorable Speaker, Right Honorable Speaker, I'm requesting that the second thing on the agenda should be read within a minute. The document is there. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Speaker and members of Parliament. Right Honorable Speaker, my senior minister is here. I will kindly request that he comes and lays the certificate. Honorable Minister. Honorable Minister of Defense, please lay the bill. I take the pleasure to lay the copy of the certificate of financial implication. Of what? Honorable members, Honorable Bahati move the motion. And okay, Honorable please start afresh. In accordance with Rule 134 of the Rules of Procedure of Parliament of Uganda, I beg to move that the bill Honorable members, yes. Right Honorable Speaker, here's the old, this 131. Honorable members, Rule 134 is on the first reading of the bill. If you don't know how to read, go ahead. Right Honorable Speaker, I appreciate the House, the guidance I'm getting from you. I beg to move that the bill entitled the Uganda People's Defense Forces Amendment Bill 2025 be read for the first time. Thank you. And I want to attach a copy of the Certificate of Financial Implication in accordance with Section 76 of the Public Finance Management Act 2015 as amended, and Rule 124 of the Rules of Procedure of Parliament of Uganda. And I lay the same certificate for
Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025. Thank you. Pursuant to Rule 129.1 of the Rules of Procedure, the bill stands referred to Committee of Defense and Internal Affairs and the Committee of Legal and Parliamentary, and in furtherance to Rule 200, Sub-Rule 3 of Rules of Parliament, the Chairperson of Legal and Parliamentary Affairs is hereby designated to chair the joint committee. He will be deputized by the Committee of Defense and Internal Affairs. Honorable Nambose, we are not in a market. Can we people move correctly? Given that this bill is straightforward, and I am not going to allow people to come and do politics here. Given that the bill is straightforward, honorable members, I expect the committee to handle this and should be resolved before the end of the fourth session. So I expect the bill back soon. Next item. Era nga bwe tubadde tubagamba era nga standi yaffe esigalayo tugamba nti etteeka ligobererwe, tuwe ekitiibwa ensalawo ya kkooti ensukulumu egamba nti abantu aba bulijjo baba civilians balina kuwozesebwa mu kkooti y'amagye. Ate ye kkooti y'amagye eringa kangaroo court yateekebwawo nga ka tribunal akakooti akawozesa abantu abo ab'amagye bokka. Kakati ate bwe tuteekayo abantu aba bulijjo tekibeera fair, tuba tulwanyisiza ssemateeka abantu abakera ku makya ne bamubaga nga bo balina ensa. So nze ndowooza ffe tulowooza nti aboludde oluvuganya gavumenti tugenda kusigala ku mulamwa gwaffe ogw'okukirwanyisa. Olwaleero kireeteddwa mu paalamenti era tulabye engeri gye kireeteddwamu. Buli omu abadde atya okusoma ekiwandiiko, abadde atya okusoma ebbago. Minisita, Prime Minister akitidde, mugenzi okulaba owa defense waali ono junior minister waali naye n'akitya, oli senior abadde yeekwese tugenze okulaba nga yeekukunulayo ng'avaayo, ate junior mugamba sebo mbadde nsaba gwaba akisoma, kugamba ng'olaba obunkenke obuli mu kusoma ebbago. Nabo bennyini bamanyi obuzibu obwolekedde okukkiriza bannayuganda abatali b'amagye okuwozesebwa mu kkooti y'amagye nti kikyamu, kikontana ne ssemateeka, kityoboola eddembe ly'obuntu ery'obwebange era kityoboola ssemateeka wa Uganda ffenna gwe tukkiririzaamu. Ffe tubagamba gavumenti mukole ebyo byennyini bannayuganda bye muteekeddwa okubakolera, otherwise mugenda kuleeta obuzibu mu bannayuganda ne mu nsi yaffe. Tuli ku nsonga ekikundi kizze kyannaku nnyo nti gavumenti mutima gwayo omubi ekomezaawo era egezaako okukusa etteeka erya UPDF Act, naddala ogezaako okuwalaawala buto abantu ba bulijjo okubazza mu court martial. Ekyo kiba kikolebwa wabweru w'amateeka nga kikontana ne ssemateeka waffe, rules za parliament n'omutima omulambulukufu ogw'amateeka, kubanga amateeka tegakkiriza kukola tteeka n'ekigendererwa ekyokusazaamu ensalawo ya kooti. Kooti yaluulinga dda nti abantu ba bulijjo babeere mu civilian courts, mu kooti eza bulijjo. Ekkooti ey'amagye esigale nga tribunal ey'abasirikale bali bakwata mundu, naye ogezaako okwanguyiriza etteeka n'ekigendererwa ekyokuzaayo abantu ba bulijjo kikyamu era tugenda wakanya etteeka lino ku mitendera gyalyo gyonna. Kyakubiri, tulaba nti ababaka ba parliament abeeni twagala obakoshoninga, muyinza okulowooza nti netteeka lireetebwa kunyigiriza ab'opposition mwe bokka, nina mwe lijja bawambiramu, kubanga obutali bwenkanya n'obulyazaamaanya butula enkola ya court martial eno. Ekisooka tegaba bbeiro ebbanga lyemaze abantu balimaaninga ebbanga lyonna. Ekyokubiri,
baentertaininga n'omuntu nawe batulugunyizibwa mu mateeka gaffe omuntu alina avunaanibwa bw'abanga abadde mu tocha naye abantu abagibwa mu safe houses mu seemwayibwa nga batulugunyizibwa osanga babatadde mu court martial kikulaga nti omutima ogw'okudikomyawo n'odipapiriza gugezaako kutyobola nakulaba nga bafuna ensiba y'abantu bebalowooza nti tebakanya na gavumenti fe obutakanya na gavumenti tudembe lyaffe mu mateeka na buli muntu ali atakanya ne gavumenti naye okukola etteeka n'omutima ogw'okuwalaawala abantu ba bulijjo batulugunye obasibe luberera kikyamu ne bwogamba nti olyaga tteekayo mwaganya nti banaapiiringa olwedde tulina civilian courts kooti eza bulijjo zimala lwaki tetwempawaliza kooti eza bulijjo zikole emirimu gyayo era zitwayinge pa civilian ey'amagye esigale nga y'abamagye nebino ebyokuwalaawala nabyewawo n'akalango ke bakubye nti seba abalina ebirowoozo balina byanguyiza mu lunaku lumu simanyi palamenti eringa epapirira okuyisa lino etteeka tulaba nti kino kikolebwa mutima mukyamu amateeka tegakkiriza kukola tteeka kusazaamu nsalawo ya kooti kiba wabweru w'amateeka ekyokubiri omutima ogw'okulowooza nti kooti eno erina kubaawo lwampaka erina kubaawo erina okupapirizibwa ntitwagala okukoshoninga ababaka ba palamenti bonna awamu naddala ab'NRM tebakemebwa okulowooza nti bo bali immune ku buno obulyazaamaanyi obugenda okukolebwa nga bapapirira era nga balwana okuzaawo eno kooti kyabulabe nnyo eri enfuga ey'amateeka olaba ne balooya obulooya mu fair hearing bwetamu balooya olaba nti bafunye obuzibu mu kugenda mu kooti zino situwagala fair hearing ebenga eba protected naddala okuba nti bannansi ba civilian babeere mu kooti eza bulijjo oba abamagye bagala ekkooti yaabwe ebeere yaabwe yaki yamagye dani okuwalaawala ngaobwaire batadde mu tteeka lino tulaba nga kiba kikolebwa ekisooka mu kupapirira wabweru w'amateeka ate mu mutima mubi tulowooza tugenda kukiwakanya ku mitendera gyonna naye ate n'okukivumirira twagala n'okukoshoninga ababaka ba palamenti ab'NRM tebalowooza nti bali immune nawe mwadde mu ntalo oli mwadde mu bumyufu wamwe nga twaba mwekuba eŋŋumi kati watya nga alina connection n'amagye yajja akozesa amagye buga kutwale mu court martial bakusibe oluberera kubanga papasi ya court martial ebadde lagire kulimandinga muntu nabeerayo emyaka 10 myaka ameka tebaba nazitwayo zimanyikiddwa mu mateeka kulimandinga muntu kutulugunya gwe balowooza nti alina otulugunyizibwa kumumma mukisa gwakwewozaako wadde kweyimirirwa ekyo kiba kikyamu era mutima oguleeta alina etteeka mubi tulowooza nti terisaanidde ddala kuba nti lireetebwa era wadde lireetedwa terisaanidde kuba nti liyisibwa buli muntu kimukwatako era tulivumirira kubanga kooti z'amagye zize zikozesebwa okutulugunya abantu abatawagira gavumenti eno nti ono awakanya gavumenti nga bwe mwalaba Honorable Kyagulanyi yali mu Arua ne bakwata emundu ne baziteeka mu kisenge kye ne bagamba nti zino emundu yabadde nazo tumutwala mu court martial of course eventually byabatabukako n'emundu kati tumanyi wawe zaalaga naye bajja kikozesa bazze bakikozesa ne baga nti kakati abantu bano abantu 30 babasanze n'essasi limu ne bajja mu nnyumba y'ogwo opposition oba omuntu yenna gavumenti gwetayagala nti katugenda kukolako search beebuzaabuze bagambe nti wano tusanzeewo pistol batusanzeewo essasi limu ate nga bebazze nalyo bakutwale mu court martial eyo tulina abantu abamazeyo emyaka n'ebisiibo Bayasini Machete Bakalanzi n'abalala myaka ena bagenda mu myaka 5 tebawozesebwanga obujulizi tebuleetebwanga naye olwokubanga gavumenti kooti z'amagye zikozesa okutulugunya abantu kijanguyira kyovudula baffe tugamba nti nedda tutambule ku kiri kooti ensukkulumu kye yasalawo abantu ba bulijjo n'abamagye by the way bw'abanga azizza omusango okutali gino nti simanya ebya discipline ki batwalibwe mu kooti eza bulijjo kubanga amateeka weegali kiki batya abantu bano yamama mbabazi ejjinja kati abo bose abawuba amakooti wano nga Kayinero gaba abatumi musabe bulamu gyagenda okulya nti bose bamusibye ali mu court martial twasangayo Samuel Ngola minisita mweno gavumenti ya Museveni ekiseera kye baadde bawozesa Besigye nga naye alinayo omwanyina ali mu court martial arajana so nsuubira nti babaka ba palamenti bana abalimuko amagezi niwe gaba ga kitundu buli omu ateeka okulwanyisa etteeka lino nga talirwanyisa ku lwa muntu mulaba buli alirwanyisa ku lulwe otherwise Museveni talina mukwano alinga mpologoma enjala we muluma mulinanye gwalya Supreme Court n'omuga nti agikulye egenda kusigala ng'ekola byebimu naye bano baagala kwefuula nti bagezi baleke kulabika bubi mu bantu ne nga banyoomoola kooti kye yasalawo lwe lutalo fungula nkete olugenda okubeera wano batubuulire kubanga constitution egamba tosobola kuyisa parliament esobola kuleeta kiteeso yagisomye ddi amanyi nti straight forward naye abe NRM bakuguse mu bufere bonna